nze mukolo limba n'omuntu kyabagenda kugenda yumva. Yeah, tuba tulina partnership for life. Naddala nga mukazi omwana tuba tulina mukuza bulungi. So ikama tumaliriza okomawo nkezadde tumusuubira obalaba love jubilation whatever next muyimba ate era alina kusomesa ali kumbeera kuseera tujja kuddayo naye tumuwagire. So it is one love and support for each other. Wininwaji oba twabaddeyo cross and line mwasuubirwa ensonga twazitangaazizaamu we are good twali twafunamu issues ngaba friends but we are good now. Yeah, and we thank God that we are good. Yes, we are for the very next month. Much love to you. Uganda, the money, no reason, the money. It's money to have the side because they're not to get mixed in Ampola. Uganda, we don't see my calls. Because there is a stamp with you. The president has a little bit of yakusooka okumaliza abayimbi bannange namwe n'abazzi okwendererawo time eno erifa abayimbi si nyangu naye omuyimbi muno okutera kubeerawo mu time eno kitegeeza kinene kimusanyufu nnyo nsooka okubeeraze erikenzo febusi Uganda n'abatanajja bonnabonna bwe tuli international webalire njogera okwebaza ne bannamawulire mwebale kutamu mungi bwemuti press yaffe esoose I should say I'm really impressed mwebale nendo bannamawulire mwakubeereko mungalo mugazi omukwano era ne press yaffe yobuligiranira nsaba mujje mu mungi bwemuti twongere otegeeza abantu kyo yaffe egenda maaso siyinza kutasobola kwebaza abantu partners abasponsa twatambula nabo urugendo runoza famizi mustahemu sente urugendo rwavero tubebaza nnyo SM Tours tubebaza nnyo Mind Bus tubebaza nnyo UPR Restaurant fenna ne basponsors baffe bangi abalala bakyajja ku goal tukoola n'abasponsors abalala abaliyo space ekyaliwo show ya lumu August tukyakolayo emyezi ebiri enteekateeka weziri eriba potential sponsors oba abandi agadde okuteekatya ku lugendo luno kozesa nakisana nabo okwongera okubakulula kakati ebyokunyumya bingi naye mubiyita mufunzefunze simanyi biyinza bitandikira nandyagadde okubafunzafundizaako ku lugendo lwange okulubanyonyola muko because kyemanya abasinga basooka okundaba ku luyimba olwa Pressure Love kinange kyankanga from my village to Stadol, you know, oyinza okiraba ng'ekintu nti ekiriko ebirungi kandi ne challenges nazo nnyingi zaaliwo n'ebyokuyiga nga byaliwo but before Pressure Love nandyagadde nnyonnyolemu abantu b'Abannayuganda Joseph Milali bwe baalaba Pressure Love yavaawa oba yabeera omwana ow'okubiri asembayo mubakubanisa second last kuva mu famire y'abaana abangi olumu obugabirizi butuuka ne bukendeera ata ne bw'abanga yakolamu obugabirizi bukendeera so kati olw'okuba nti waliwo ensonga ez'enjawulo ez'obutafuna nyinganisa waka domestic violence zinganze omuto naba we nali mbeera ewaka netandika okugenda okubeera ku streets oba mu bibanda bya firimu abasinga obungi ne bumanyi bwe mbeera mu bibanda bya firimu ne wabeerawo charity organization emu ebayita Charity and Hand ng'ejja enoonya abaana nga bwe bazza ku ssomero ne bantuukirira ne bambuuza bakisiibira waka ne banyonyolamu embeera yange ne bampa chansi ne banzizaayo ku ssomero ne banteeka mu church omwo embeera nga njiga okuyimba n'okuba nga banjigiriza obulamu obwensi wadde ng'ewaka gye nali ngudde waliyo pressure nyingi eyali enzigyayo nga bw'amanyi challenges za family era n'enjawulo ze tukuliramu ku nsonga eyo abantu abayimbi bannange n'abogedde bonna badde bampa credit ey'okubeera humble oba ey'okubeera n'empisa basebo ne bannabo nandyagadde bategeeze nti
nze ensi bwe yandaga nti osobola okubeera awo n'ofunayo omuntu akwagala nga baleeta okusuubira oze ekyanzigye waka nali sigenda ku ssomero era neneetaaga sibifuna naye charity organization eno bwe yansanga ne bandaga okwagala nga bw'onoofuna love from a stranger ng'obadde tekisuubira nze nga nze ku myaka emito gye nalina kyanzikakkanya nnyo oba it humbled me omuzungu bayinza okukiyita ne mmanya nti n'omuntu ali eyo yeetaaga omukwano. It costs nothing to be kind to somebody. It costs nothing okubeera eri omuntu naddala omuntu nga tannabeera mubi gy'oli. So mpulidde nnyo okuba omusingi ogwa one love n'okuspreading okwagala kubanga nze nafuna okwagala nga ndi mwana muto okuva mu stranger gwe nalisisuubira. Muzungu yava gye yava mu kitongole kye ne bannonda ne banzija mu kibanda ne banziza ku ssomero ne bampeerera ne bandabirira ne banjigiriza obulamu nange ne nkitegeera nti mwefunye chance eraga okwagala teziba ssente zokka. You lose nothing okubeera kind eri omuntu. Anyway obufunzefunze olugendo nange lutandika bwe lutyo ne bannyamba abazungu ne bantwala ne Makerere ne nsoma ne bantwalako e Bungereza ne bankomyawo but amidst that journey mbeera maze senior 6 yange emityana nzija e Kampala okulikodinga kayimba kange akansooka Pressure Love. Mu lugendo olwo era singa muteekaza mukulu wange bayita Jajagana president yamentioninzeeko ne Dax yamentioninzeeko yayimbira mu Firebase yampa access negenda ewapademaani nenkola kayimba kange akansooka Pressure Love incident egeerirawo. Olugendo lwa music ne lukola ki ne lutandika wali emabega mbadde nkubirayo ku bufunzefunze nga tonnandaba Pressure Love etandise ate anatandika tukaze wano nga Pressure Love ekoze etya etandise tuni tugikubye ndi muyimbi mu byanzize mu kibuga sina manager gwe manyi sina promoter gwe manyi federation y'abayimbi tennajja nandi awo ndikyetwala imagine omwana w'emyaka 18 okubya oluyimba lutoneza ensi yonna kyali kirungi kyebaliza Katonda n'ebingi bye simanyi ng'omuntu challenges olugendo ne bitandika nga challenges zonna zonna ezirina ku mirimu egy'enjawulo. Obutakulisaayo neebaza abaakwatira mu lugendo lwange Paremani najambanisa kayimba kange ku lupapula nandaga ajja kutambulira mu corporations kweziti tujja kukola bwetuti World na kayimba naye tusuubira okubeera naye mu love jubilation concert agenda twegattako olugendo ne tutandika ne tulwana n'atambula n'agenda e Bungereza twagendako e Bungereza ye n'asalawo sigalayo bwe nkomawo mu 2016 nenkwatagana ne Tim Roslip era kweno chance neebaza manager Kiwa Kiba nabo bambeererawo mu jjane yange netutambulako ebbanga lye twatambula ebirungi bingi bye twatuukako nenkwataganamu ne Swans Avenue netupatinaringa ne Wirinwat ne tukola itayonaleko era nkozesa platform eno okugyebaza Swans Avenue. Kikyegezaako okulaga nti ng'omuyimbi avudde eri out of kulunongoola oluyimba naye nga tomanyi bigenderako kozi era tukimanyi bulungi ne basebo byonna nti it's not only talent esobola okubeerawo naye waliwo ne business side. Ku business side music industry nzinazoomu gyebaza embeereddewo eneze nga bwegambye nti Paremani yanyaniriza ati Roslip nembeererawo ne tukola ennyumba Swans Avenue nembeererawo ne bampa backup Pepe Busi wange ne musanga abitwalaganya nagamba beera solid topowa jane nebyange etambula bwetyo babona gamba nti omwimbi lwandiise independent artist oba atali signed any label ekeera negamba nti biliyoni 5 zizino tubalekike tukole kino ne kino wabula nga yegwe talent gwe capital gwe byonna naye ng'olina okukkiriza mu lugendo n'okukkiriza Mukama. Bwe tutyo ne tutambula okutuuka ku ssaawa ya leero wano we tuli Katonda tuyambe twetongole tulina ekitongole ekiramu ekirwaninga kampani music wange kyebita Choose Music basobonera nnyabo industry eneeredde ddala okunyumiza olugendo luno kweno show yange esokera ddala gyengenda okukola nze nga nze omu celebratinga jjane ya
y'omuyimbi omula Uganda ky'oyinza oyitamu okutuma. Njagala mbeera ekifaananyi ekiraga omuyimbi ali eyo yenna alina talent. Kitandikira ku bw'eba pulezidenti lwagambye tucelebrating ennyo ekitone ekibeera mu ffe. Because oyinza obeera ng'oli talented naye ng'olinze management gundi erina okukubira neetaaga kino ne kino nga mu kifo ky'okutunuulira biki by'olinawo ebikusobozesa otuuka mu kiddako ate ebiseera ebisinga ng'amaanyi ogamalira nnyo mu kutunuulira ku bitaliiwo. Njagala okwebaza Katonda n'abambeereddewo nga bizimba n'ennyola. Olunaku olwaleero okuyimirira ogamba nti ngenda kukola show ku Serena Hotel. Kinzizaamu amaanyi n'okweyozaayoza si kyangu. Olugendo lwa myaka 10+ haso abantu abambeereddewo tucelebrating olugendo lwange naye si lwange nzekka. Njagala tucelebratingire wamu n'omuyimbi yenna yenna ali eyakuba naye ng'akkiriza amanyi wandire kiri basaagala okuwemu maanyi nyabo oba ssebo. Nsaba wekkiririzeemu tokoowa. Olugendo luno lwe tugendamu tulina kampeyini gye tulikola oba omusomo kyeyandise corporate social responsibility eya mental health awareness. Because nze nga nze omu bwe mbikunyonyodde olugendo olwo ngenza okukizuula nga ebiseera ebisinga amaanyi gali mu bwongo oba mayindi. Mayindi eno buli webeera nga teri mu mbeera nnungi n'ebyokulaba nga tebigenda mu maaso. Nina challenges empiseemu ng'omuntu naye bwe nafuna mental health awareness n'ennyamba. Because ebitutuukako tetusobola kubisitopinga naye amaanyi ge tukozesa nga tuddamu gamatalinga bingi. Nzinzaako mental health yakanjigiriza nange ngezaako okukasharinga eri bavubuka bannange nti the mind is the bank. Mind basi beebaza okuba nti mukwatideko buli kyonna. Twongere oku spreading enjiri eno eya mental health tubategeeze nti basebo ne banyabo mental health yaddala. Twetaaga okwempawalinga obwongo bwaffe, twetaaga okumanya tutya bwe tuwulira, twetaaga okumanya tuliretinze tutya n'abantu be tuwangaala nabo. Ebigambo bingisinza byogera bimalayo kiyinza okubagamba nti tubeetegekedde tubalindiridde ennaku z'omwezi lumu ku Serena Love Jubilation ye title. Twalonze Love Jubilation because love is the answer. Twagala tucelebrating love. Ate nga love ekyenjawulo ekirimu ku luno tupreachinga nnyo self-love mu mental health awareness because tosobola kwagala muntu mulala nga tonneeyagala. Ate bwe weeyagala oyagwizaako n'omulala okukwagala. Basebo ne bannyabo self-love tugyongeremu tweyagale ng'abantu tusobole okwagala ne bannaffe abatwetoolodde. Beeyanziza nnyo. We can't wait to see you on the 1st of August in Serena Hotel Love Jubilation. Who are feeling stood? That's nothing. You can be like Chosen Blood, you can be like Stephen Lucy. It's because about the discipline. Not only I run up to the microphone. So we call upon all the young guys to always have that discipline because once you discipline, you appeal to people out there, people will support. Amanyi bamuseekeko kusibo oyagala kuwerawo ni walukula muganda wange Chosen Blood nze kuyita mulonde oba ekyoze ati kuyita mulonde n'okuma mukwano gwange kimanyi Mukama yakilonda bulungi n'obudde wala abeereddewo nze nga nze mu bya muziki n'ebyewaka omusajja olulala banyamba nnyo mu bintu by'abakazi Musebayako kubyekoko bizibu kubirawo n'omugamba naye nkoze ebira amugambirawo batoyo omugambe bwoti oba muyise bwoti ekirala musajja mukakamu nange ate musajja mukakamu ate twagala industry twagala kubanga tuyinisa ebitone byaffe naffe tulina ebirooto ng'omwana ketoyutiibenaneyowaina ebirooto. This is his first concert era ndiwo okumuwagira ku Serena ku Lwokutaano 1st August. Bambi mwenna mwenje tuwagire Chosen Blood Love Jubilation kunyumirwa mukwano omusajja wa mukwano teri bya nnungu teri bya kireeta omwagalwawo leeta kyaliwo leeta bw'osuubira okwagala mudda olwo lunaku lulizaabinga nga deeti yammwe mujje ku Serena tunyumirwe okuyingira just emitwalo 10 muganda wange nze siri kigwasire naye ate era siri munaku
Gida kusapoti ngayo le tiketi zetu 10,15. Kama mmetaliwa kama hivi bangendelea kale nyama tuendelee kuserena bamisata kuziomba. All the creative minds abayimbi abataliwo wano n'abali kujja bangi nnyo abakulidde banesha yabenga nabo bakitaka bali mukulu bajja. Yeah, so ensonga etuleese wano ya chosen blood. Omusajja akyasinze empisa mu industry. If you don't know him, it is high time you knew him, share his words. Takola just kusavinga mu kuyimba. Wabula he is an advocate for mental health as well. People don't know this about chosen, but he is really deep into mental health issues and okubeereramu abantu abatali bulungi mental health wise. So ekyo kimu kyekako omukono ogw'enjawulo ate ogw'ensusso. So big up yourself, Chosen. Erinnya Tezolanda, I'm a singer-songwriter. I got to know Chosen straight abasingira bwe bamumanyira kuyimba. Pressure ya love ngeri nkwatako munange. Yeah, man, you know what time it is. So I'm here in an aspect of brotherhood. No kubo ngero kuba itamina mwina abatamani kuna mwala jubilation. Galumo August 2025, we're going to have one of the best produced shows on the land. Nkademo mulolimi lwaffe tugenda having show esinga obwakabiri very well produced on Uganda. August Serena Love Jubilation Chosen Blood. Big up yourself. Sijina bigambo bingi wabula okumakakasa kino yeetegese era mwongere okumubeereramu mwongere okuyita abantu. It's going to be crazy. Thank you so much. Zinabagomba yabamityala enna education system yaffe nayo bishara bizibu bingi abadde apanga guidance career all time I down nangama ati back to giving up kutegeera. So nze wano kubanga muganda wange ate alina omutima omulungi ate kigenda okutwala ku Serena because alina talent yakabiri akubye ennyimba ezitusiza obulamu bw'abantu zikoze obufumbo ezigasa abantu. So nje tumudize kubanga muntu wakabiri talent talina talent mu industry. So we have to come and show you now for being a good example. Big up. Mwezi wa Agosto tunaenda kwenda walikusaidia hotel. Tuli Chosen Blood za muita Mulonde kusaidia na wakati. Kwa msaidia Mulonde ndio ndio Chosen Mulonde mugeleze jawulo ebilezo muka kuono industry tulimu okwewala na advocate ya ekintu kya mental health. Msitegere ekyo tokati bakindaga mu msaidia Mulonde ateze panga tena yo mukwano yaukanyere bamanike bangi yaukanyere abantu bangi n'ekyo zisigala naye bakyali wange kandi wano wagira Chosen nakusaba bakyali bange bonna tubeerewo Chosen na August kuserena hotel. First and foremost, nasokera bazabanyimbi abaza okubeererawo Chosen essaawa nsooka bakoleko mukama. Basobola okubeera wano n'abeereetibweti kitegeeza nti wali bw'osengera togenda kulaba kigenda sooka busozi. Kikulaga kino kyekifaananyi ekikulaga kigenda kubeera kuserena. Kati Chosen otunuulira batutudde wano layini eno napaka kikulaga awoolezi. But ekyokubiri nebaza bannamawulire okubanga kutandisa okubiginamba This is a lot. Kitegeeza nti wano bye tuli mu kukola tetuli kumala kuba bigenda kuwona eggwanga lyonna. So it means a lot and we thank you so much, guys. Njagala kusooka kutereeza Katonda then to continue. This thing of gamba Chosen munaku ye kituufu munaku kimanyi. Naye Chosen ekisinga obukulu alina talent. Ekisinga obukulu alina ki? Talent. Nnyo nno Kusege. Nze nayagala ono lwannana era naye namugamba. Sanategeera nti muganda wange naye mwagala nnyo just because of that. Kusege. Kubanga twabera Fridays na mbagala nnyo Kusege. Nnyo kati bwe nategeera nti ono Muganda I really love this guy.
volo ne mugamba kwagala ndo bwana nasikwetamba naye ekirala netandika okutegera bwekazi nenkyusa ebyo akunana kudda ate kuyi very discipline very discipline ayina empisa akanasibaga betalwana nabantu talina ntalo tali kuva ku luyimba lweyasookera paka ku luyimba olulere test zonna nti kitegeeza ki musajja wa kabi akola bino yesu webale naye ekisinga obukulu alina talent netugenda okulaba wa kinaaba ebigyali sente zanaakola okutoolako aweeyo gyawanga bulijjo n'ekisinga obukulu tulina kujja kusapootinga talent mulimu yebale nnyo okubanga asobodde okubeera ekyo kyali tetugenda okuwagira kuba twagala mulaba nga atakola vidiyo ezebbeeyi twagala mulaba nga akola audio ezebbeeyi twagala mulaba kigumba ng'akubye nnyo n'okusinga bwakubye era wagerera akubye kudda twagala mulaba ng'ayina ennyumba ennene kusegeera nga bw'atuyita etupakinga bwetupakinga munda etwagala owagira ebyo twagala owagira tujja teekamu ku ssente ezaffe enaffe ng'abayimbi nabotusabooti kusegeera nze njakola tebo ofcourse njakola tebo this is what we have to do ngaya tebo myself okula nti ngattako muganda wange kusegeera sibyakwogera bwogezi era bw'anaaba mbaddeyo akakisa taliko liyimba lubumbiri nazojja kijja kikwase nimbe nzime ate sasule so kyakalenyo mwana it's good to support a good person, you know? You're lying. That's why I'm a favorite. That is a kid of your public. I said, I'm talking about. So, man, I'm very happy to be here. Very happy to also be part of this team. So, man, just thank you. And thank you for the music. Thank you for the music. Thank you for the character. Yeah? Thank you for being a good inspiration to the whole youth out there. Thank you for being a big kid in your family and being as proud as a country. So we are here to support you and keep our coming. You understand? We are very happy to have you. So let me see that you can get much. Emphasizing that you're working on the side of the world. Supporting the community. You have to support whoever you want, you know. So I can't imagine Mogama. We have to support each other because we are not Uganda. We know so many people carrying weight. We flag out. We do again. I'm not Uganda. Now we are coming Uganda with facility. So, we ekyokuba for singa sikituufu naye nga federation ibadde wagira ebintu ndowooza yakawagira omusituwagira tutandikirwako okugula tiketi ozerekisere bisinga abafaani baffe abasooka awo abawagizi ab'okumpi bwaba talina nnyo sawa etukulu kubatandika okuwa abayimbizi bana donation eyo baze banakola ku mativi radio yamateeka ekyokubagiza kifunakiawawo ekyobuntu kijja kukola kyo kubanga yazze asere kamera tuwagidde akiddemu nembadde ensaba tufokasige nnyo ku kyoze lyo tutambulire nnyo ku kyoze tusobole okubanga internet tutegako bintu birala tutakwatagana na show yaffe twagala kushinga share ono muyimbi wakabiriza abantu abatajja ku show ejjakuba musasi ayimba bulungi nnyo there is no way ogenda okujja notanyumira so yagala okuvaako stress that day is going to be amazing ekyabayimbi tugenda kuzimba studio for mix and master eggwanga lyonna olwolulyo mix and master like professional. The second, it will try it at that. Ne cabinet ya so
we improve the medical product. Very, very soon. Chokubiri, already federation, it is recording. Abana abapenda kuzina baje there, the record ya kasoma and then control. So that is not a problem anymore. So it's but it's single who is work on the sound so that we sound professional. Right now, mixing and mastering from outside Uganda is very expensive. 500 to 1,000 plus. So I just tell you if you are going to do it. Thank you so much.